Oyagala poloti enteeketeeko obulungi? Jangu mu Sema tugikufunire. Tugula, tutunda era tukulaakulanya ettaka lyo. Tulina abapunta abalungi, tukyusa ettaka ne tulizza mu mannya go bambi. Jangu ofune ekyapa ekitalimu kamunguluze bambi. Sema Properties tuli ku buli luguudo olufuluma ekibuga. Gwayagala enkyukakyuka mu bulamu obwo? Jangu ofune ettaka eritaliiko nkaayana. Tusangibwa ku maka ga Faamajje Wandegeya nga wakava ku ssundiro ly'amafuta erya Shell. Sema Properties Limited tuli ku Sema House ekibanja 559 ku Bombo Road Wandegeya. Jangu ofune poloti enteeketeeko obulungi olwaleero mu Sema Properties. Essimu 0774 0 3 oba 0704 366 268 ne 0772 42 53 52. Awo ng'otuuse mu Sema Properties. This is how we play. Play with power. This is how we do it. How we put a team together. This is how we pass on greatness. Because with this team to inspire us, there's nothing we can't do. Play to inspire. Sasulira akasimu k'ekirooto kyo mpola mpola. Funa essimu y'ekirooto kyo leero ng'osasula mpola mpola okutandikira ku nnusu 14 n'ofuna data ow'obwereere okumala omwaka. Essimu zonna kugirako MB za 5 buli lunaku okumala emyezi 12. Osasulira omwaka gumu. Ziri mu maduuka ga MTN n'aga M-Kopa. MTN. Eno ye Salam TV. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Muhammad Rasulullah, ya Habib Allah. قال المصنف رحمه الله باب الفرائض. Kakati bw'amaliza okwogera ku kiraamo omutunzi w'ekitabo nazzaako okugaba emmaali. Tetugenda kugaba emmaali nga bwegabibwa ddala, tugenda kukonako ku tips ez'oteekeddwa okuba ng'omanya ng'omuwalimu mu by'okugaba emmaali. Alfaraidu jamu fariida. Ekigambo faraidu ebingi bwe kibeera kimu oba faraidu emigabo, ogumba guyita fariida omugabo. Alfaraidu jamu fariida. Faraidu gy'emigabo, ogumu fariida. Era nga ekigambo faraidu kitegeeza annasib almuqaddara fi kitaabillah liwarithi almakhsus. Annasib almuqaddara fi kitaabillah, emigabo Allah gye yagereka mu Qur'an ku musika, ku buli musika. Ekigambo faraidu النصيب المقدرة في كتاب الله لوارث المخصوص. emigabo Allah gye yagira mu kitabo kya Qur'an al-Karim buli musika gw'anaatwalanga era giri 6: النصف الثلثين الثلث الربع السدس ne الثمن. Ngenda biza mu Luganda. Gino emiteeko gino Allah yagiteekawo nga kutugenda okusinziira oba gy'emisingi gwe tutambulira nga tugaba emmaali. An-nisf kimu kya kubiri, athuluthaini 2/3. Fraction zimanyo ziwandiikamu. An-nisf kimu kya kubiri wandika 1 n'osazawo akasaze n'oteekayo ka 2 wansi, ekyo bayita nisf kimu kya kubiri. Athuluthaini teekayo ka 2 waggulu, wansi oteekayo ka 3 osazewo akasaze. Athuluthaini. Athuluthu kimu kya 3 waggulu kamu wansi ka 3. Arrubu kimu kya 4. Assudusu kimu kya 6 ne athumunu kimu kya 8. Gy'emigabo Allah gye yatuterawo nga emisingi kwe tuyisinziira nga tugaba emmaali. Era waliwo batwala thumunu, waliwo batwala rubu, waliwo batwala thuluthu, thuluthayini, nisifu.
eyo tetujja kugendayo naye nga irimu ya faraid ze zimu ku irimu ez'omutawaana eringa kukwata Qur'an al-Karim yeetaaga buli kaseera muraja oba si kyo yonna ekugendako irimu ya faraid yezimu ku irimu ez'omutawaana nga tolina muraja agwayo buli kaseera tosula bisoma tosula bikola yeetaaga mumarasa murajaa kuddingana kukuwa exercise nga bulaba mathematics omusomesa abaana nabawa exercise awo bagamba nti find y kati ye faraid ezimu ku irimu ez'omutawaana tebagikwata nti nagimala byaggwa etawanya nnyo obwongo era ze zimu ku irimu abawalimu ze beesambira ddala kubanga abantu abasinga tagala bimutawaanya ate nkiwadde obudde ate sibitegeera nga bivaako ne mu Qur'an omulimu essuula abawalimu tebazisoma walaba ngaomuwalimu asaaza nasoma suratu jinni nam qul uhiya ilayya annahu istama'a nafaru nga sitarawuya omutyanga suratu jinni ebeera bweti suratu takawiri idha shamsu kuwirat allahu akbar mutaffifin bwolaba ngaomuwalimu ngaasaza magaribi bayisha nasoma essuula ezo ompitanga netumugulira kiro ya sukaali sizakusaaga zetaga omulaja mungi zibeera zikola bwezi jinni naye mwe mugimanyi wa annahu katogera kino nga kiddene kino nga kiddene nga kino kakananga aya zonna ozitabudde oti era bahafidhu al-Qur'an al-Karim Allah batukumbira ya rabbi batukolera omulimu munene bajamaani omuntu okubasaaza salatu taraweehu si kyakusaaga kimutwalira emyezi 11 okuteekateeka ekintu ekyo okuva etarawe eri bwe yaggwa abadde ateekateekera puroguramu ekyo temubayisangamu maaso omulaba bulabye nga zizaawe esitawo watadde naniga okusaaza avudde buvi mu nnyumba emyezi 11 ateekateeka pepe zagenda okupresentinga naye ffe betumaliriza gwe baleese si mulungi naye duniya eno omwana gwe mwalese ku luno atutta omwaka mulamba nga buli kanaku atuula wansi mu kasonda ateeketeeka ekintu ekyo kipresentinga si byakusaaga kati irimu ya faraid ezimu ku irimu era newegendereza bamaseeka bangi tebazegendamu kubanga etawaanya yeetaaga obwongo yeetaaga nga obadde opracticinga buli kaseera ofuna exercise muyo ejjuddemu mathematics mungi ate ono bwajja ono batakyasise weweerawo bagundi ate mama avaako mama w'omugenzi ate batibaliwo mama atajja kati ate babazze okusikasika kyenkanaki kati omwana addamu obutonde butayagala nnyo kumubuzaabuza omwa baddeningaga nti ebyo bivuddeko nze ate nga irimu nkulu nnyo era nabbi yaliko akirangiridde sallallahu alaihi wasallama ti awalu ma yunsa min alilm irimu egenda okusooka okwerabirwa alfaraid yegenda okusooka okwerabirwa kizibu nnyo okutula n'abawalimu noga nti kakati biibyo mutandika okunyonyola faraid kizibu nnyo kubanga etawaanya ebeera ebuukabuuka eddamu neddamu naye nga emisingi gyayo egisookerwako gyegyo yolina okumanya nti alfurud almuqaddara fi kitabillah emitemwa emigabo Allah gye yateekawo mu Qur'an mu suratu Nisa giri emeka 6 tulinamu anisf kimu kyakubiri athuluthayi 2/3 athuluthu kimu kyakusatu arrubu kimu kyakuna assudus kimu kya 6 ne athumunu kimu kya 8 ezo mu fractions bwatu yazireeta naam
عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu muganda wa Nabbi sallallahu alayhi wa sallama batata wa Luganda. Tata wa Abdullah ibn Abbas ya Abbas ibn Abdul Muttalib atuganda Nabbi atugamba sallallahu alayhi alhiqul fara'idha bi ahliha, emigabo mujiwe banyinijo temuli azamanyi ndimu mu mugabo gwe mu butuufu. Fama baqiya fali awla rajuli dhakar, emmali ebe efisseewo ebegenda wa abaliranye omugenzi abaami. Fali awla rajulin dhakar kyategeeza wano kyeki bagabire emigabo gya shariya nga bwegigabira buli muntu. Hadithi eno kyeyali ayagalamu ekikulu kwe kasembayo nti fama baqiya, oba emmali efisseewo yayogera ebigabo nti fali awla rajulin dhakar. Rajuli kitegeeza ki? Omusajja sibe kiri ate dhakar wangi dhakar ye musajja oba ye mukyala. Katwaki Nabbi agamba nti rajulin dhakar, omusajja repetition nedda. Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yalinga yegendereza ebigambo bye, yakozesa nti rajulin dhakar. Rajul ye musajja omukulu ate dhakar bonna bayingira, nga sikula nga tuyinza okulowooza nti yali agaba abasajja bakulu bokka nateekako ne dhakar wadde kato kalina okufuna, kubanga dhakar kitegeeza kisajja oba kato oba kakulu oba kiki. Ate rajulun yaba musajja mukulu, kyava kozesa byombiri nti fal awla rajuli dhakar. Emmali weba efisse, kubanga waliwo abasajja bagagga twetugabyeko biliyoni za sente abantu bafuna neziremera waawo, kati nga tandika kuwa abali ku lusegere tayimu etuga nga tuba bali ku lusegere lw'omwami bebakulembezebwa. Lwaki bakulembeza abasajja ate abaana ababuwala ne babaleka ebbali? Omusajja ebiseera ebisinga ye yingini. Omusajja kyekiki ye engine, kubanga omwana omuwala enkya asobola okufuna omwami n'amutwala ng'alina buli kimu. Omusajja bwe kiri era bwe kibawo mukyala n'akutwala tukwogerera ebigambo, oyo afumbira bufumbirwa oyo golaba. Emikisa gy'okuba nti ye omwana omuwala migulemukko giri waggulu okusinga ku gy'omwana ow'obulenzi. Omwana ow'obulenzi ye kenyini yeetandika eyebeezaawo, alina bakulabirira. Ate omwana ow'obuwala emikisa gy'okuba nti alabirira giri wansi, ye alabirirwa bulabirirwa. Obusiraamu bwakola omwana ow'obuwala nga wakitiibwa, alabirirwa bulabirirwa. Nga tonamuwasa kitaawe abadde amulabirira, bw'omugjayo obulabirizi ne bukyuka, kati gwe saabalabirizi. Kasita omukime wange ng'ofuuka kiki saabalabirizi, ye alabirirwa bulabirirwa mu mbejja. Naye gino emirembe gyabitabulatabula, kale ate be balabirira era bafulumye bayingidde ebifo by'okukoleramu emirimu basobole okukola ki? Alabirire taata, alabirire omwami, alabirire abaana. So nga ekimanyikiddwa taata yalabirira abaana be, bw'omukime wange kale ogenda mulabirira n'abaana be. Naye osanga omwana ow'obuwala nga bonna yabalabirira taata gye yava n'omwami we n'abaana be, n'eri omwami gy'ava. Nalabako omwana muwala nga lekikyala nga bwatu bwali ba mukazi wattu, nga ne omwami we eyamuwasa eri gy'ava yalabirirayo. Nga ne TV obutivi bakuba essimu nti alo mugole gye bali, TV bagisazeeko eri wasezaala we, nga mwana wa buwala nga yeetisse naye nga oba obusiraamu bwekito bukitwala nti omwana w'obuwala ye alabirirwa buki? Bulabirirwa. Era olina okukola ennyo jama biidhinihi tabaaraka wa taala, tolera ngalo
tula butuuzaawo ku bufoomu ku muzikiti yeno otekewo asbab riziki mweneeyita okutuukako. Naam, ddamu hadithi. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحقوا الفرائض بأهلها الحقوا الفرائض بأهلها emigabo gino mugituuse ku bannyiniyo. الحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر akaba kasigaddewo mu maali kagenda eri sayidi y'abaami oba abasajja aba famire y'omugenzi. وفي رواية يقسم المال بين أهل الفرائض على كتاب الله فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر. أقسم المال المال mugigabanye nga musinzira mu Qur'an, kitabo kya Allah Qur'an. Emmaali olw'okuba nzibu Allah yagyegabira. Emmaali nzibu n'omwanadamu muzibu. Bw'obanga Allah akuwadde obuwangaazi weewalanga nnyo okukwata emmaali y'abanadamu. Tikukyalo gwe wadde treasurer gukwata emmaali y'abantu. Emmaali nzibu ne bali bw'ogikwatira nabo baki bazibu. Kati olina ebizibu bimeka? Bibiri. Bw'obanga osobola okwewala okukwata emmaali y'abasiraamu, emmaali y'abantu abangi, kwata yo weke, olabira nawe kennyini eyiye gwe kutabula. Emmaali nzibu, binadamu muzibu, bw'oyagala bugibaterekera. Linda onoowulira. Onoowulira embaga. Ebyo bintu bibiri bizibu nnyo nnyo nnyo. Emmaali, binadamu. Kale byonna olabigatta. Banakulyamu amaaso agengege. Bw'otunulira mu Qur'an al-Karim emmaali yonna Allah yagigaba. Lwejja yasooka n'agaba zaaka nga lwaki anti tugenda kwekuba. Wanisanza bawalimu nga bemazeewo ku muzikiti. Kiki zakatul maali n'asooka agigaba. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها ومؤلفة قلوبهم وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل. N'agigaba guno omuteeko ne guno ebalya zaka. Naam, bwe yatuuka ku y'omufu kubanga nnyini yamaze okufa nga tujja kwetta. Bwe yatuuka ku y'omufu kubanga nnyiniyo amaze okufa nga tujja kwetta. Bwe twali twogera mu kuwandiika ekiraamo, mu kiraamo tebawandiikamu nti ennyumba y'egini ya mwanange gundi. Ekyo si kiraamo. Okugaba oba ogenze mu faraid ate ng'okugaba kwa Allah gwe gufa bufi gegenda. Omufu tagaba maali. Oba oyagala kugaba maali gaba ng'oli mulamu. Otuwandikire buwandikizi mu kiraamo nga n'abajulizi weebali. Omwana wange Muhammad ennyumba y'ekampe nagimuwa ne banne baaliwo awo boogabye. Naye so bwe mbanga nfudde gana amaka ga wano ga mama mukyala wange ono kakati bano abaana baveewo bo bagende bagaba n'ekyaggwe. Kakati ate gundi oli agende e Masaka ate gundi oli ani akulimba. Eddiini yaffe ey'Obuyisiraamu temuliramu drama nga bibiina birala. Ebibiina ebirala osanga drama mu kiraamu noga nti gwekimanyi nti omukyala teyana kye yamuwadde n'abaana be yagabidde ate malaaya ng'onoowaka amujjanjabye n'abaana naki bonna tamuwadde wadde ekiki era bonna bwe bagikwata ne bagitwalira oli nga fani akkiriza. Tojja tuleetako drama yowa. Genda eri gye bawandikira emizannyo. Kitawo teyamuwadde wadde ekikumi. Ffe nga tukkiriza ebyo. Bagenda okugyayo ekiramu ky'omugenzi ng'emmaali yagigabidde malaaya. Kitawo yamumye, nnyina yamumye, baganda be, mukyala. Ate nno so tekikwatwako mu bibiina by'abali, tekikwatwako ekiramu. Iffe tetukikwata tetubisoma naye ebyo ffe. Emmaali ewadde gundi gw'ogigaba. Emmaali Allah yagigaba. Bw'oba oyagala kugaba gaba mu bulamu. Ogende nti ennyumba yange ngigabidde mutabani wange.
basi naye jjukira bw'ogigaa mu bulamu ebyekuvuddeko kati alina right oga nti oyi muzeeyi vaayo lebbali nemaali wagimpa oba ngira kale nkwaziseemu ogira osulo so si kuwandika kiramu bwembanga kasosanga bwembanga nfudde nga tusazaamu tuti kubanga ekyo kifu bw'omala okufa si gwogaba obadde okkirizibwa kugaba ng'oli mulamu omufu tagaba era Allah nti faman baddalahu ba'da ma sami'ahu fa innama ithmuhu ala alladhina yubaddiruna omuntu yenna adda ku kiramu ky'omugenzi n'akikyusa ezzambi liddako yakyusizza ekiriwa kye batakyusa ekituufu ekifu tukikyusa ekiramu bwe kiba kifu tukikyusa ekituufu kye batakyusa awo kyayogerako nti faman baddalahu ba'da ma sami'a ategera kituufu bwe kibeera kifu tukikyusa ate kisobola kubanga nakyo kituufu era ne tukikyusa obusiraamu butukkiriza okubanga ekiramu ekyo kyali kituufu ne tukikyusa katugambe yateekamu nti balina kunzika nkoowe naye najja anaafira mu kafo mu kaseera nga kisobola kutuukayo kuba ntalo oba katubadde mu lokodawuni ennaku ezo teri mumoka naye gyetambula ng'ate wali olimba eribwa tukikyusa era nakyo wadde kituufu wayinza okuba waliwo embeera etatusobozesa kukola byewawandiika wayinza okuba waliwo embeera yaweetha kati ngezi ensi z'abasajja zinnyogoga gyogamba okutwala emuka enguudo zonna zikuddeko kuliko suno tugenda kuyitawo tumuteeke wano kumpi kyebagana okukyusa kyekituufu nga n'obusobozi weebuli newasobola okubanga obusobozi tewali oluusi transport nga transport yakutuusa enkowe tetumulina tuli basajja banaku mafuta gabuze ega tumuteeke kwene limba eno eri wano oba bano batwazike ku kijja tumuteekewa kati ekiramu kiri haramu kikyusa idha waafaqa asharia singa kiba kikwataganye n'amateeka awo kiba haramu kikyusa naye idha khalafa sharia mbu sente azigabidde malaaya awulidde azigadde ajati muto ajati mukulu tamuwaddeko wadde ebyo nga niabitambuliramu awo tuba tugenda kukyusa naam عن أسامة بن زيد عن أسامة بن زيد رضي الله أسامة بن زيد يصحب النبي صلى الله عليه وسلم بل أمك وويرزابه تاتوي زيد بن الحارث تاتوى أسامة بن زيد بن حارثة الله يقول لكم القرآن فلما قضى زيد منها وطرا الله يقول لكم القرآن يزال أسامة بن زيد bonna nno balwanyi namige taata n'omwana Usama mulwanyi jeno ne taata we Zaid ibn Harith naye mulwanyi bantu b'e Makka naye bonna baweereza bannabbi sallallahu alaihi wasallam Usama muweereza wa nabbi ne taata we Zaid naye muweereza wa nabbi bal Usama ibn Zaid y'omu ku baana abaali baagaliwe ennyo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nnyo yali mukwano nnyo wa nabbi naye Usama ibn Zaid yali muddugavu Usama ibn Zaid yali musajja muddugavu kagongolo nga Bilal ibn Rabah radhiyallahu anhu wadde ate kitaawe ye yali musajja mweru kiki ekiyita Usama ibn Zaid okubeera omuddugavu nnyina Ummu Ayman yali mukyala mu Ethiopia kyokka tutegeera nti Ummu Ayman yazisa Amina ng'azaala nabbi teweerabira nti Ummu Ayman Baraka al-Habashiyya gemanyage yazazisa Amina ngazala Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam Ummu Ayman radhiyallahu anha Zaid ibn Harith yamuwasa ne bazale munyenye ya Usama ibn Zaid niyo yali mukyala yali muddu bamutanga omuddu e Makka era Ummu Ayman yakuza nabbi mukaseera yalundiranga ensolo yasulanga Ummu Ayman basulamu babiri mu kayumba kaabwe nga banaku bazibu ng'ennaku ebayonka butaaba kumbe Allah ateekateeka
omu ku bannabbi be ng'amuyisa mu mbeera ey'ekinaku asobole okubeera omukozi omumalirivu ow'amaanyi, kubanga buli oyita mu mbeera eŋŋomu eyo otera okubeera omukozi, teweemutyamu otya totya, kubanga oyita dda mu life eri hard. Kati Osama bunu Zaid radiyallahu anhu nabbi we yafiira yina emyaka 18-19, yali mulenzi muto kyokka nga yakulembera ejje lya umma, nga nabbi yamuwadde ekitiibwa ekyo. Era tusoma mu byafaayo nti nabbi we yafiira sallallahu alaihi wasallam ejje eryali ligenda e Rum okutabala Abaruumu, oyo yali alikulembera. Era bamala okufa nabbi sallallahu alaihi wasallam n'aziikwa, Abubakar Siddiq radiyallahu anhu n'akulembera umma. Basahaba basiniya baamugamba nti omwana ono omuto wandibadde omuggyako ku bwa jjeno n'atakulembera jje, londa ku ba Khalid ibn al-Walid, tulina ba Umar ibn al-Khattab babaddeko mu ntalo, balina experience. N'abagamba nti eyamutaddeko n'ebyadde abimanyi, sinza mujjako, sinza kusumulula nabbi sallallahu alaihi wasallam kye saasibye, oyo agenda bakulembera. Basahaba bamu nga balaba nti ono mwana entalo yakagenda mu Meka, bali abasajja bawangalidde mu ntalo. Naga nti nze nabbi sallallahu alaihi wasallam yali tabimanya ebyo. Ayina ensonga laki yamutadde awo. Osama bunu Zaid radiyallahu anhu, emyaka 18-19 egy'obukulu, ame kamanda wa umma, bamita CDF Zaid, Osama bunu Zaid kwejemya ate nga muddugavu. Naam, Osama bunu Zaid radiyallahu anhu yali mukwano wa nabbi sallallahu alaihi wasallam ebitagambika, hatta twasoma mu hadithi eri mu kitabu al-Hudud, imra'atul Makhzumiyya yabba nabbi namusalira temweko omukono. Yali mukyala nga ava Banu Makhzuma, ne balaba nga famire yaabwe egenda kuswala, kubanga Banu Makhzuma bali babbeeyi mu Makka. Mu Makka mwalimu kabiira bbiri ez'ebbeeyi, Quraishi ne Banu Makhzuma. Mumava nga bayivu, muli abagagga abakulembeze, era nga bavuganya. Zali kabira meka? Ate Madina waliyo bbiri, al-Aws wal-Khazraj, bali mu buyinza era nga bavuganya, bali abayivu muli abalina ssente. Makka Banu Makhzuma ne Quraish, nga Banu Makhzuma baga nti ffe tusinga ebbeeyi, nga Quraish baga nti ffe. Kati omukyala bamukwata nga abbi, nabbi namusalira sallallahu alaihi wasallam atemweko omukono. Banu Makhzuma ne baga nti tugenda kusuula obubonero, fabalangira n'abambejja, baga nti musale amagezi tibamutema. Naye tukoze tutya? Tugende tusabe nabbi sallallahu alaihi wasallam tukole apiiru bamusonyiwe. Ani agenda okweŋŋanga nabbi sallallahu alaihi wasallam abitebye? Bwe baatula mu kamiti baga nti engeri gyayagala ennyo Osama ono bunu Zaid ono, tutuma omulenzi ono. Nga meeting eyita Osama bunu Zaid gajja nga bamubuulira bye baagala nti anja agendayo, yejjusa lwaki yagenze. Omukulu yanyiiga, omukulu yatabuka n'alayira ebirayiro. Ayima Allah atashfa fi haddin min hududillah. Osama bunu Zaid, gwe Osama wangu tanisa okuwolereza amateeka ga Allah ge yateekawo, mbu tumusonyiwe. Namugamba nti Osama nkulayirira, law anna Fatimata binta Muhammad saraqat laqata'tu yadaha. Abakubanga Fatuma muwala wa Muhammad yabbi, mbadde ngutemako, kubanga yali abbi naye bali bata Fatuma al-Asadiyya omuwologoma, baliranga Fatima. Kanaga nange na Fatuma tomumanyi, abakubanga yabbye badde ngutema. Kate oleta Fatuma owange naye mulangi mumbejja. Banu Makhzuma baga nti omumbejja waabwe tebagala bamuteme mukono. Nze wange si mumbejja. Oyinza ogaa nti Fatuma muwala wa nabbi sallallahu alaihi wasallam si mumbejja, so kimujjako. Kati wonna okimujjako okiwaani.
mbulirayo gwe kiwani kubanga eyo royal family ya nabbi sallallahu alaihi wasallam eri royal abavamu balangira n'abambejja. Osama bunu Zaidi agenda okuzza amawulire ye kennyini nga yennyamidde banne mwankoze bubi bakubanga nategedde ebintu bino tibigenda kuba bwe biti sandigenze kwa musajja mukulu anyiize era namugamba nti innama ahlaka alladhina min qablikum ebyo byazikiriza ababasookawo ebyo ebintu ebyo kanu idha saraka minhum ash-sharifu tarakuhu owebbeeyi bwe yazzanga omusango takwatwako owebbeeyi bwazza omusango tebamugambako wa idha saraka minhum ad-da'if aqamu alayhi al-hadd naye leeta lukyolo ageza kola omusango olwo nga bagenda kusoma amateeka lukyolo akola omusango akalayini bwe kati kasoma bwe kati kakati ne kano kasoma bwe kati bw'ogagattagatta akoze emisango 6 kubanga lukyolo kwolwo lwennyini teyasulayo aga bujjo mmanyi mwamutima nadda bamuleete era ye mukyali yasooka okutemwako omukono olw'obubbi nga yali ava Banu Makhzuma Fatima oyo omukyala ava Banu Makhzuma al Asadiya yeddira empologoma yatemwako omukono mu ummatu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Badde njagala ko Usama bin Zaid nvuka muto awo nno waliwo n'ebyokuyiga nfufoolo tulina kye bayita sinnul murahaqa emyaka egy'ekivubuka kabuvubuka tiba teenagers tuli fenna 13 19 babayita batya baba bafujjo ayogera bubi n'abakadde tayagala kusaala alina bigurupu adda kiro tayagala kukola mirimu ngawaga nti kavubuka yamutawanya mumuleke kavubuka yamutawanya ajja kuteerera obuvuka bujja muggwamu amateeka g'obusiraamu tewaliyo kibayita kabuvubuka ng'omuntu ayonooneka tayagala kusaala mbu kabuvubuka. Bamasheekhe batulaga nti eyo sisitimu ya kiyudaaya eddira omwana waffe ku myaka batandikira omuwandiikako tumuleke ayonooneke kubanga ku 14 bamaleka tandika okutonnyeza kyokka tayagala kusaala ku yomulukiyama tagenda kugamba nti nali tineja akola obuseegu ayagala genda mu bidongo tajja kuuza nali kiki tineja era ne bakuleetera paanu y'abasahaba ridwanullahi ajmain ba teenagers nga ate bakola mirimu gya buvunaanyizibwa. Kati Usama bin Zaid nabbi omuwa ekifo ekyo sallallahu alaihi wasallam abakuba nga ali bwati wabiisa bibi addamu bubi agala bubi n'abakulu yani mwadde ekifo ekyo ye nno yemuteeka wabbali Huzaifa tabuna Yamani ku myaka 14 14 taba teenager nga ye personal secretary wa nabbi sallallahu alaihi wasallam 14 years of age Huzaifa tabuna Yamani ng'ebyama byonna ebya umma yabimanyi nga ne Abubakari ba Umar ba Uthmani ba Ali radhiyallahu anhu babimanyi abakuba nga yitasaala atambula ne group aganyuga enjaga agenda mu bidisiko emyaka gy'ekivubuka tekitegeeza kukola bikyamu bukabuvubuka yamuwaga baba tegeeza nti muleke sheitani mutwalire kweja emyaka agenda okutuuka okweggulirawo akazigo ke ng'experience agina ey'obuseegu kubanga 14 bakyasula mu bakadde bw'atandika okutoloka mu nnyumba n'agenda mu bidongo ne bagamba nti muleke kavubuka yamutawanya kati linda ku 23 25 nga yeepangisiriza akaki olede okugwa bukola ki olaba yatulukanga butulisi luli n'abuuka ekikomera kya kitaawe n'adduka kati ate ebisinza birina wano baba bategeeza ekyo mumuleke training ye etandike nga bukyali agende okwetongola ng'experience kwakukwatudde mumuleke ajeemeta tatasaala agende okugwira bwati emyaka 25 ng'eswala yazimanyi tazitali ku byaswala avumevume bakadde be ekyo si kituufu bw'otunulira pano tiimu ewandika Quran al-Karim nabbi alina bayitanga kutabul wahyu abawandika Quran yali tiimu tekuli aweza abiri
tekuli aweza myaka meka 2 bw'otunulira olukiiko tiimu eyateekateeka nabbi sallallahu alaihi wasallama okutoloka kwe mu Makka agende e Madiina tekuli aweza 2 abaali mu lukwe kuba nabbi sallallahu alaihi wasallama time yatuuka ng'okuva mu Makka afulumemu alina toloka butolosi abaakola olukwe olumutolosa paka ayingire eddungu mutagende tekuli aweza myaka 2 kubanga waliwo olukwe olwali awo okululuka afuluma atya mu kibuga tekyali kyangu kyakufuluma tiimu eri awo sagala genda nnyo mumanya naki wengende wanyumira nnyo nyiza obutadda tekuli aweza myaka meka bona batinejazi kati oba kubanga bagenze kunywa njaga yandibadde abajjawo bagenze mu bidisi tebawulira tawulira mukaddewe tamanyi bakulu egyo emyaka ate mu teenagers mu myaka egyo around wakulu nnyo tereerezamu omwana kubanga agenda kwenganga duniya gyalaga mu maaso fe ate mbumuleke kavubuka yamutawanya muleke olwo agenze kati baddira firimu ze batulaga ku TV ezabali abazungu ntuli fenna abaana bwe bakulaga ku TV nga muto agenda mu bidisiko neeri ewa babalema abazadde babavaako batulaga babalema eri kati waffe gweyagala okukoppa eri gwe bakulaga oyo neeri abazadde bamukola ki yabalimira ne bamuvaako myaka 16 ali mu disiko ekiro myaka 17 ali mu kidisiko bawezanya matatu n'omwenge kati watufwala baabo nga taakoppa neeri babalimba bamuvaako munywanjaga afumbira bufumbo bwa kikula kyekimu bufumbo bwa kikula kyekimu n'abazadde b'oyo oyo gwe bakulaga ku firimu eyo eri bamulemwa ne bamuta kati ate waffe wabiraba owuwe omwana wo ayagala kulowooza nti byebituufu akoppe eyo bifu kubanga teriyo omuzadde ayinza kukwata mwana we ya myaka 16 amutwalimu abo abantu banywi b'enjaga bazanyi matatu bali mu bidisiko ekiro bali taliyo bakulaga eri bayaga beeri Usama bunu Zaid yatutreyo Usama bunu Zaid radhiyallahu anhu rawiwa hadithi Fath Makka hijja bwe yaggwa Usama bunu Zaid jukira nti omu ku bawuliriza ba Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'abuuza mukama we sallallahu nti atanzir gadan fi darika bi Makka ya Rasulallah enkya onoogendako mu makaago ag'e Makka jukira nti Nabbi sallallahu alaihi wasallam nzala ya Makka ati yabeera emyaka 5 mu 3 n'alyoka asengukayo yalinayo amaka mu yasulanga kati Usama bunu Zaidi amubuuza nti onoogendako mu nnyumba yo enkya Nabbi n'amubuuza nti wa hal taraka lana aqilu min ribai au dur wakilo zaina kiyaleka aqil bun Abi Talib ye muganda wa Ali bun Abi Talib bamutanga Aqil bun Abi Talib ge manyage Aqil bun Abi Talib muganda wa Ali bun Abi Talib muganda wa Jaafar bun Abi Talib muganda wa Talib bun Abi Talib bali bana abaana ba Abi Talib omu ku bakuza ba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam batata be abato yazala balenzi bana naina n'abawala nitogeddeko balenzi Talib bun Abi Talib oyo mwana we Ali bun Abi Talib mwana we Jaafar bun Abi Talib mwana we ne Aqil bun Abi Talib mun muhadithi muzimu Aqil bun Abi Talib gwalise muhadithen ababiri batula shahada ababiri ne bagana Jaafar bun Abi Talib radhiyallahu anhu ne Ali bun Abi Talib radhiyallahu anhu batula shahada Talib bun Abi Talib ne Jaafar bun Abi Talib tibatula shahada ne Aqil ono ali muhadith tibatula shahada katabala bafa Talib bun Abi Talib yafa ne Abi Talib nafa Aqil ne yeze mali yonne yo Makka n'alyoka atunda eri nadane mukati
kati nabbi n'agamba Usama nti oza Akiru alina kiyalekawo. Aqil talina kiyatuleekera, emaali yonna yagitunda eyabajjajja baffe ne bakitaffe, kubanga yali famire emu nga balina emaali. Wahal taraka lana Aqilu min ribai au doro, mwanange Usama oza Aqilu alina kiyalekawo, amaka wadde akayumba. Riba ze nyumba ennyingi nga ziri mu kikomera kimu, yota riba. Ennyumba ennyingi nga ziri mu kiki, kubanga balina ettaka ddene. Nabbi sallallahu alaihi wasallama jjukira nti balandi roodi bakaaba weetudde, jajjawo yennyini awo, eryo ettaka eryo lyali lyabwe. Kwali ekibanja kyabwe, ennyumba za jjajjaawe, teyajja gundi, taata gundi, Hamza bin Abi Muttalib bajjeno, bonna baali balina maka awo. Akiru gonna yagatunda neerira ki. Era nga bw'obiraba olwaliro osanga omuvubuka omu ng'atunze ettaka lya banne bonna balimazeeko. Byonna sente zatunda zaadya ne balyoka bakayana n'oyo. Kati ono yali Akiru bin Abi Talibi, tiyabalekera kantu. Nabbi kwe kumugamba nti wahal taraka lana Aqilu min ribai au doro, gojo oza nti Akiru alina keyalekawo, si mu nnyumba ez'ebikomera, si zino ezesudde, zonna yazitunda dda. Kati nabbi n'alyoka afulumya ate statement endala nti la yarithu lmuslimu lkafir wala lkafiru lmuslim. Ate nekino kimanye Usama, omusiraamu tasikira mujeemu, n'omujeemu tasikira musiraamu. Kati byowooza mbu enkya ngende mu nnyumba yange eriridda njijjewa. Akiru yabitunda tulabidde n'abimalawo. Ekyo kiteeka ku mabbali, n'atali musiraamu tasikira musiraamu, n'omusiraamu tasikira oli. Tuli fenna? Naam? Ddamu hadith labe. عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أتنزل غدا في دارك بمكة. أتنزل غدا في دارك بمكة. إن شاء ونقولكم من يوم يوم مكة. قال وهل تذكرنا عقيل من رباع. عقيل تقولت عقيل بن أبي طالب ويريم غندا علي بن أبي طالب نيتي يسلمك أتي أبي طالب ناتula shahada. Bonna baana ba Abi Talib radhiyallahu anhu, ate baganda ba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kubanga batata baabwe ba Luganda. Emaali yonna Aqilu yali yagezza n'atunda neekubira ebidde, naye talina budde obwo. Zaatunda zakubamu ebidde, zaatunda zakubamu ebidde, kubanga ebiseera ebisinga ezo sente endyazaama tezigasa. Era bw'osanga atunze ekibanja kyonna n'akimalawo, weebuuza sente bw'atunda aziteekawa bidde. Kati n'olyoka olaba wenna wasese bbuka, agunywa gumunywa, okumutundako nga taliko wadde akanyama, yenna magumba meereere. Sente zonna azitunze, ttaka litunze, ate tezimugasizza, kubanga ekisooka zaabulyazaamaanyi. Naam. ثم قال لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر. Nabbi n'afulumya ng'ayigiriza. Twalaba nti Nabbi sallallahu alaihi wasallama waliwo embeera ezaagwangawo, n'akozesa akakisa okusomesa umma yonna. Kati Usama bunu Zaidi omubuuza nti enkya onoogendako mu maka ge ag'e Makka, twafunamu omukisa n'atuyigiriza hadiisi eyo nti kasita, kubanga mawaani'ul irithi, wano aleeseyo tteeka limu. Mawaani'u al irithi, ekimu ku biganyisa okusika mulimu ikhtilaafu ddiini. Ikhtilaafu ddiini, kubanga eddiini zaawukana. Kyabuddaga nti la yarithu lmuslimu lkafir wala yarithu lkafiru lmuslim. Kasita eddiini zaawukana tetusikirangana. Kyatwa ebyobugagga, nina obwetaavu eri emaali, taata wange, eddiini kasita zaawukana. Ow'eddiini ze yitajja eno kusikayo, n'owaffe tagenda eri, kubanga eddiini zaawukanye. Ate eddiini kikulu. Okumanya eddiini kikulu essuka n'omusaayi. Kati tulaba tubatuganya okusika naye ng'ate muli ba musaayi. Eddiini, oluganda lw'eddiini lwasukka mu musaayi. Kati tulabye wano mu musaayi wadde okkirizibwa okusika, naye eddiini yakugyeyo kyayo tosikaayo, abo si banno, egganya okusika.
لا إله إلا الله الله أكبر محمد رسول الله يا حبيب الله Eno ye Salam TV. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم